Salahiki mulati kuliko n'emboozi yangu ebitambudde naddala ku nsonga z'abayizi tugendako mu bitundu eby'embalala nate omugga RWIZI gufuuse ensonga olw'okuba nate abakyagenda maaso n'okuba nga basanye obutonde bw'ensi nga kino kiviiriddeko n'okuba nga omugga guno gufaanana mu ngeri etagwanidde okusinziira ku Byaruhanga Ignace yasonono nga yembaka wa President avunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi agamba nti abagenda maaso n'okwonoona obutonde bw'ensi kyekimu kwe kyekiviiriddeko omugga ogwo obutalabika bulungi n'abantu abalala okulaba nate nga balimyeko ebirime bitali bimu. Omugga RWIZI gusangibwa mu Western Uganda nga gusibuka mu nsozi z'ebuhweju nga guyita mu bitundu ebyankore okuli Ntungamo, Shema, Mbarara ne districts endala nga guno guyiwa amazzi gaagwo mu nnyanja Nalubaale oba Lake Victoria, Kijani, Barora, Murakai era gugabirira amazzi abatuuze mu Town Council y'Embarara, Sanga, Buzibwera, Bihare n'endala. Mu biseera nga abantu tebannatandika kugwonoona nga baguyiwa mu kasasiro Kazambi okulimira okumpi nagwo abatuuze bagamba nti bafunanga amazzi amayonjo kw'ossa n'okukwatiranga ebyennyanja wabula kino tekikyaliwo. Yangu ekisingireyo okusiisa olwizi olwo n'okutema ebisaara bakatema emiti abantu emiti bagitemera kimu obwakale tukaba tufuna ebyennyanja mu lwizi omwo hati bukabura emyata wagira ebeeyabe ly'omu olwizi lwona lukakanda otakajja nokuba lukali ruhango. Byaruhanga Ignatius eyaliko ssentebe wa OSE ey'okutaano Isinjiro nga kati muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga ez'obutonde bw'ensi kino akitadde ku bantu abagenze mu maaso n'okwonoona obutonde bw'ensi wabula n'abalabula okukikomya. Batahirire ebisharara n'enfunzo babikuura ubu ne benda aho kulisa sente zaabo ne benda aho kuhinga ebihingwa nka za kabeji n'ebindi n'emondi n'ebitakuri kuhinga ebibera bya kartusi kandi ibi byona bisisira ensi yitu nico rukurebera hati buri mwaka ecyanda nicyeyongera uburingwa omuri yakogwo bisinje utirwe cyanda ukurwa mu kwa gatanu kusye mu 11 kubutungira injura yo kubanza so okusisho bangwa bwensi kitumire injura yacyendera icyo kubanza icya kabiri cyanda cyaba kiringwa kucyaro burijo kandi byona nje manisa ngo abahingi n'abatunzi bente n'embuzi naki bona kizako bakwataho. Tutuseko ku kitebe kya Town Council y'ekibuga Mbarara okumanya enteekateeka gye balina ku mugga guno era myuka Town Clerk Mugisha Richard agamba batuukirira abantu abagambibwa okulimira okumpi n'omugga guno n'abalala abagwonoona era emisango giri mu kkooti. Ku nkambi emu itwenkasite nutugezaho enyumaho hina abantu tukwatana na office ya RDC abitwabingire mu kikahine tawuni nangamwe batutabariza bine byapa amwe mbagira ngo bakazarwaho nabagira ngo naniteka rukutegeka emigera na nebisharara rakabashangaho bazo mu koti bayoreka ko bine byapa bishikirete bikashazibwa muga emishangwe ryoko. Ensonga endala esinga okweraliikiriza abatuuze by'ebidiba bya Kazambi ebyazimbibwa okumpi n'omugga era nga balumiriza aba National Water and Sewage Corporation okutaka Kazambi n'ayiika mugga guno mu budde obw'enkuba. Olaba abagaga bazimbye kumpi n'oluuzi luno emikulu egiva mu mayumba gaabwe toyi zaabwe zonna mwezigwera. For example ne kanso yennyini city council sewage zaabwe ziri ku luuzi wennyini enkuba etonya sewage nizijjula maze nigagwerawa mu luzi n'abaali bagakozesa nga bagafumbisa era tebakyagakozesa. Wabula bwe tutuukiridde ab'ekitongole kino baganya okwogerako naffe bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV Omunnyo.